الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال بانجي مرمى قلتم لنا قلب السنة لكمي والسنة زنبك محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ أنه قلب السنة إن شاء الله تعالى السنة يونغبانجي tetujikola tujigalirira olw'obutajimanya abamu olw'ensonga endala nenga sunna yakakata okuva ku Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiramusi berenga ogiteeka mu nkola ate ogituuse ne ku balala biidhini subhanahu wa ta'ala berenga sunna tefa. Sunna egamba etya yokubeera nga omuntu kiri sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallama al-iqa'u bayna sajdatayn omuntu wabanga abadde asaala eswala wabanga adde asaala eswala yateeka si yagwateeka okubeera nga olutuula olubeera wakati w'envuunama ebbiri okutuula olumu okubeera nga atuula ng'asimbye ebigere bye ng'atuulidde obusinziiro bwe bombiriri. Sunna omuntu wabanga adde aswala eswala si nsonga eswala yagwateeka oba si yagwateeka kiri sunna olumu wabanga atuula wakati olutuula olubeera wakati w'envuunama ebbiri okubeera nga alutuulamu nga asimbye ebigere bye ate nga atuulidde obusinziiro bwe bombiriri. Eyo sunna ekolebwa ddi? Ekolebwa bwe tuba nga tutudde olutuula olubeera wakati w'envuunama ebbiri. Sunna ya Mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu swala tubeera nga tugiramusa tugikolereko. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba mina sunnati fi swala ekimu kubiri sunna mu swala mina sunnati fi swala ekimu kubiri sunna mu swala antadaa ilyataka ala aqibaika yokubeera nga oba otudde oteeka obutuuliro bwo nobanga obutuuliza ku businziiro bwo bayina sajdataini bwobanga otudde olutuula lubeera wakati w'envuunama ebbiri tuddemu kikumu kya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba mina sunna kiri mu sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam fi swala muntu wabanga ali mu swala antadaa ilyataka okubeera nga oteeka obutuuliro bwo akabinako nobanga okatuuza ala aqibaika ku businziro bwombiriri bayina sajdataini mu lutuula olubeera wakati w'envuunama ebbiri mu swala. Kitegeeza olumu bwe tuba tusaala eswala lutuula olubeera wakati w'envuunama ebbiri tutuule nga tusimbye ebigere byaffe nga tutuulidde obusinziiro. Eyo sunna ya Mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma baatusomesa mu kigambo ekyo mukiwulidde. Abi Zubairi yagamba annahu sami'a Tawusan yawula Tawus yaqulu nga agamba qultu li ibn Abbas nagamba ibn Abbas fi al-iqa'i ala al-qadamayn kuntuula eyokubeera nga omuntu atuula asimbye ebigere byombiriri ate n'abanga atuulidde obusinziiro bwe. Ibn Abbas n'agamba qaala n'agamba Ibn Abbas radiyallahu anhuma hiya sunna eyo sunna yani ya Mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu Tawus agane mugamba inna lanarahu jafaa birrajul ife mbutuufu tukirabanga omuntu akikola aba kiri kikolwa kya butaba na mpisa kikolwa kya butaba na mpisa. Qaala Abdullah n'agamba radiyallahu anhuma hiya sunnatu nabiyika kimanye munnange eyo sunna ya nabbi wo sunna yani nabbi wo. Nolwekyo tuyiga ensonga nnyingi kisooka nti sunna ya nabbi wo sallallahu alaihi wasallam ate sunna ya nabbi wo sallallahu alaihi wasallam era tuyigawo nti yo omuntu gikole kakibenga yana akulaba nga atolina mpisa yasigale nga yetalina mpisa ekikulu kasooteeka sunna ya nabbi wo mu nkola. Mu njogera endala Mujahidu agamba fakultu ya Abul Abbas ningamba Abdullah ibn Abbas nimugamba waba mutangata Abbas wallahi ninsifu tukulayira Allah in kunna lana'uddu hadha jafaa mimman sana'ahu ife bulijjo eyo kulaba omuntu akola ekintu ekiwekito tukibalya mu mbeera yabutaba na mpisa. Qaala Abdullah n'agamba radiyallahu anhuma innaha sunnatun eyo nno sunna eyo nno ki sunna. Olwekyo kiri sunna baganda bange abasiraamu bwe tubanga tusaala eswala olumu si buli wabula olumu
olutuula olubeera wakati w'envuname ebbiri olumu okulutuula nga tusimbye ebigere byaffe nga tutuulidde obusinziiro bwaffe. Abizuwairi agamba raaitu Tawusan, nalaba Tawusi yaqi'i nga atuula asimbye ebigere bye n'atuulira obusinziiro bye mu swala. Faqultu nengamba raaituka taqi'i, nkulabye otuula entuula eyo. Qala ma ra'aytani aqi'i, tondabye lwakumutindo ntula butuuzi entuula eyo, walakinaha as-sala, naye bwete swala bwekola bwesaalibwa. Ra'aytu al-abadiyata thalatha, nalaba Abdallah abasatu, waliwo babayita Abdallah abasatu, yafaluna dhalika nga bwe bakola mu swala. Abdullah ibn Abbas n'atandika obbamenya, Abdullah ibn Abbas omu, Abdullah ibn Umar babiri, Abdullah ibn Zubairi basatu, bonna yabalaba nga bakola enkola eyo mu swala nga baba batudde wakati w'envuname ebbiri, otwolubeera wakati w'envuname ebbiri, basimba ebigere byabwe neera nga batuulira obusinziiro bwabwe. Nolwekyo sunna eyo bagane tugyekwateko. Ate omubaka Muhammad sallallahu kana sallallahu alaihi wasallam ahyanan, omubaka sallallahu bw'olumu yalinga yansibu ala yaqi'i nga atuula, yansibu ala aqibaihi wasudura qadamayhi, yantasibu ala aqibaihi wasudura qadamayhi. Olumu omubaka sallallahu atuulanga ng'asimbye ebigere bye mu swala n'abanga atuulidde obusinziiro bwe. Ekyo entuula eyo sunna okugituula wakati olutuula lubeera wakati w'envuname ebbiri, naye si buli, wabula olumu tesaanye okubeera ng'erekebwa, tubeere nga tugituula mu lutuula olubeera wakati w'envuname ebbiri ebiseera byaffe ebimu. Era Sheikh ayitibwa Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yagamba sunnatu matruuka, eyo sunna abantu bangi baagireka, era nga nayo wala muzikiti gyaffe bangi tebakulira ku sunna eyo. Yagamba bil hadith, mu hadith eyo, wa hadhihi al-athar, ne bufu wa sahabu bazibatu buliyani wa salaf salih, dalilu ala shari'ati al-iqa'i al-madhkur, obujulizi butulaga tinno kiri mu ddiini okutuula entuula eyo mu swala. Wa annahu sunnatun, era nti sunna yuta'abbadu biha, gye tulina okukola nga tusinza Allah jalla waala. Wa laysat lil-'udhr, tekikolebwa okuba nti omuntu abadde alina buzibu ng'amwe kama zalima ba'dhu mutaassiba, ng'amwe abantu abatabala kuva ku ndowooza zaabwe bwe balowooza. Aga kaifa yakunu kadhalik, omuntu ayinza okugamba nno ekyo kikolebwa mu mbeera ya buzibu. Wa hawla wal abadila tuttafaqu ala litiyani bi, wa Abdallah omulidde abasatu bonna beegatta okubeera nga bakikola fi salati mu swala zaabwe. Wa tabi'ahum Tawus at-tabi'i al-faqih al-jalil, ate ne Tawus yennyini tabi ow'amaanyi omukenkufu mu ddiini ow'ekitiibwa n'abanga naye abagobera ku nsonga eyo. Kati omuntu oyinza okugamba nno ekyo si sunna, erina kubeera nga omuntu gyakola afune empeera. Waqala al-Imam Muhammad rahimahullah, Sheikh agenda mu maaso n'aga rahimahullah, Imam Muhammad yagamba wa ahlu makkata yaf'aluna dhalika, n'abantu b'e Makka abamanyi baayo bw'atyo bakola. Bw'agamba abantu b'e Makka bategeeza abamanyi baayo, tategeeza abantu ba bulijjo abatamanyi ddiini. Fakafa bihim salafan liman arada ya'mal bi hadhihi sunnati wa yuhyiha, n'olwekyo ekyo batumalira okubeera nga bibasalafu ku nsonga eyo, era kwoyo aba ayagadde okubeera nga akola ku sunna eno n'okubeera nga agiramusa. Agenda maaso n'aga rahimahullah, wala munafaata bainaha wa baina sunnati al-ukhra, eyo sunna eba tejjaawo sunna eri endala etya wahiya al-iftirash, ey'okutula nga omuntu ayaze ekigere ekya kkono n'akituulamu n'asimba ekigere ekya ddyo. Bal kullu sunna, zonna sunna, fayafalu taratan hadhihi wa taratan hadhihi, olwekyo omuntu ebiseera ebimu abeere nga olumu akola kino ate olulala abeere nga akola kiri. Leero iqtidaa bihi sallallahu alaihi wasallam ng'ekigenda okugoberera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Leero bw'otuula bw'oti atuula bw'oti, naye entuula eno ey'okusimba ebigere byombiriri nebwe nga tutuula obusinziiro, eyo ebeera ku ntuula olubeera wakati w'envuname ebbiri, naye olumu tukobe nga tukola ki nga tuwaanyiza. Agenda maaso n'aga rahimahullah, tukole bwetyo nga tube nga tuwaanyisa, wa hatta la yadhi'u shay'un min hadihi alayhi as-salatu wassalam. Bwetukola bwetyo kibeere nga kiyamba okubeera nga terina kintu na kimu mweyo mbaka byasomesa okubeera nga akibula nkivome, kibeera nga kiba mu bantu. N'ekyo baganda bange sunna eno tubeere nga tugyekwatako, tugikolereko, tugisomesa bannaffe, tugibaweereze. Buli sunna omuntu olumu wakati w'entuula ebbiri, olutuula lubeera wakati w'envuname ebbiri, olutuula
olubeera wakati w'envuna sunna olumu okutuula ng'osimbye ebigere byo ate n'obeera ng'otuulidde obusinziiro bwo eyo nno sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'ekyo onoobeera nga waliwo entoola za mirundi ebiri okutuula nga bwe twagambye ng'osimbye ebigere n'otuula obusinziiro. Okutuula entoola eno emanyikiddwa ya bulijjo abantu basinga gye tukola y'okubeera ng'oyala ekigere ate n'obeera ng'osimba ekya ddyo. Ate n'obeerawo n'okyo entuula eyo y'okusimba ebigere n'otuulira ku businziiro eyo ekolebwa ku lutuula olubeera wakati w'envunnayo ebbiri wokka. Mu tahiyaatu esooka oba ey'okubiri eyo terubeerayo, oba ng'otuulubeera wakati mu lutuula olubeera n'olw'okuwummulamu katono eyo terubeerayo. Olutuula olubeera wakati tulukola engeri eyo tugikola bwe tuba nga tutudde mu lutuula olubeera wakati w'envunnayo ebbiri wokka. Mu tahiyaatu tetugikolerayo, si nsonga tahiyaatu esooka oba tahiyaatu ekolaki esembayo ebeera eyitibwa ey'okubiri. N'ekyo baganda bange sunna tube nga tugyekwatako tugiteeke mu nkola biidhini subhanahu wa ta'ala. Abantu biringa bakimanyi nti sunna ya mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matendo amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'enjuye ne basahaba be na buli yenna anaataana mu bufu mpaka ku nnaku olw'enkomerero. Mwe gwankuuta namwe mbakuutira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tukola byalagira ekikulembera byonna ye tawhid, kumwawula tukumugattako kintu kyonna, kusomera tubeere wala nnyo n'ekigambo kusomera, kweraguza, kwabya nnyimbe, kwolola balongo, bigali, kukuma byoto oba ogwoto nga bafiiriddwa, kusiba irizi byonna, ebintu byonna ebyo tubeere wala nnyo nabyo, tubeere abaddu abaawula Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu. Era tubeere abaddu abagoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kwe kumwagala okutuufu ddala okubeera nga tumugoberera. Ekyokubeera nga omuntu amwagala naye nga tamugoberera, tali ku kkubo lye, oyo tagenda kubeera naye ku nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala yafuula okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga kabonero akalaga nti ddala omuntu ayagala Allah. Era amanya mbeesembesa aya eyo okukakasa nti ddala kituufu okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyatteeka, kubanga okwagala Allah subhanahu wa ta'ala kyatteeka ku muntu. Bwe kibanga kyatteeka ne kibanga akabonero akalaga nti omuntu ayagala Allah kugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam, kitegeeza okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam kyatteeka. Okumugoberera alaihi salatu wassalam kwe kubeera nga tukola byasomesa byonna, mu bigambo bye n'ebikolwa bye n'ebyakolebwa nga waliwo nga tabiziizizza. Ate era kiba kiraga okumugoberera yika kabonero akalaga nti omuntu ayagala omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Omuntu ogga nti ayagala omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tamugoberera aba tamwagala. Ng'omusajja omu bwe yawegera n'agamba, omu ku bamanyi b'edda yagamba, tekisoboka muntu kubeera mu bulamu buno obw'ensi
ng'awulira yeegomba omuntu, ng'awulira amwagala nnyo mu mutima gwe, ng'awulira embeera z'omuntu oyo zimusanyusa, naye ng'ate takkiriza kubeera ng'azigoberera, n'agamba nti amwagala, aba alimba. Omuntu oyo omwagala nnyo mu mutima, embeera zinsanyusa, ebikola bye mbyagala nnyo, ebikola birungi nnyo, omuntu mulungi, owulira muli mu mutima omwagala, naye nga tokkiriza kugoberera bikolwa bye, oba olimba omuntu oyo oba tomwagala. Kaakati omuntu okuba ekikonde kyagala omubaka mu mutima, awulira mwali, naye nga byamulagira okukola tabyagala, wabula ng'olumu abitamwa n'obivuma n'abivumirira, ekyo teba kubuusabuusa nti aba tayagala mubaka. Sallallahu alaihi wasallam lumu wekitiibwa alaihi assalatu wassalaam, omusajja amubuuza n'amugamba, mbaka wa Allah, almar'u omuntu, yuhibbu alqawm, abeerawo nayagala abantu, ayagala abalungi, basahaba b'omubaka wa sallam, ayagala nabbi sallallahu alaihi wasallama, walamma yalhaqu bihim, naye ng'ate ng'ajja kuba abaagala naye nga talina wali abasanze. Kyali abuuza kuba nti omuntu ono ayagala omubaka wa sallam naye tamusangangako, ayagala basahaba abalongofu tabalabangako, walamma yalhaqu bihim. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'aga nti almar'u ma'a man ahab, omuntu agenda kubeera ku kiyama naawe byalinga ayagala kuno ku nsi. Allahu akbar. Wali oyagala abayimbi, wali oyagala abasezi, wali oyagala abasamize, wali oyagala bamalaaya, oyagala ababenzi, oyagala boonoonyi, oyagala kakati opposite nene. Oli ayagala omubaka, ayagala basahaba, ayagala abalongoofu, ayagala abali ku bulungamu. Naye imaamu omu ayitibwa al-Hasan al-Basri rahimahullah, imaamu al-Hasan al-Basri rahimahullah, yagamba nti hadiisi omuntu agyesigamirako, agamba nti kasitanze njagala omubaka kyaggwa. Yagamba etegeeza okwagala abo n'okwata obufu bwabwe. Bw'ogamba nti oyagala omubaka sallam, oteekedde okukwata obufu bwe. Bw'ogamba nti oyagala basahaba olina okukwata obufu bwabwe. Naga nti kubanga naawe weetegereze abakafiiri, abayudaaya n'abanaswara, abasomi ba Bayibuli, bonna baagala bannabbi baabwe, era agamba baagala Isa, baagala Musa, baagala ani, bonna baagala. Naye ku kiyama banaabeera nabo nti nedda. Ku lwaki twagenda kubeera nabo ng'ate baagala? Kubanga tebaakwata bufu wa bannabbi baabwe. Kitegeeza butereevu na buli yenna omusiraamu yenna agamba nti ayagala omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, naye nga takutte buufu bwe, tagenda kubeera naye. Pointi nkulu nnyo eyo. Bali imaamu oyo yagamba rahimahullah nti bali bannanyini kweba bitabo, abatali basiraamu, bakafiiri, baagala bannabbi baabwe, naye tebagenda kubeera nabo kiyama. Ku lwaki? Kubanga tebaatawuna mu buufu bwabwe. Ngera buli omu ekyo bw'okirabira ddala bulungi. Nabwe kitabo busiraamu yenna aga nti ayagala omubaka wa sallam, ngera tamudde mu buufu bwe, akimanyi tagenda kubeera na mubaka ku lunaku olw'enkomerero. Kyo nno kya bulabe nnyo. N'ekyo bakadde bange, baganda bange, nze nammwe tufeeyo nga bwe tusobola okubeera nga tubeera mu buufu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mulama gutambula nagwo ennaku zino, mulama gugamba sunna 10. Mu odiyo eno kambajjukize sunna emu biidhini subhanahu wa ta'ala. Mulama ogwo tujja gulaba mpola nga Allah banaatusobozesezza. Essunna eno bannaye tugyenyigiremu, tugyekwateko, tugibeereko, ate buli omu alina obusobozi bwayo. Teri atalina busobozi bwayo okujjako okwekwasakwasa n'okugiraagira n'okulimbalimba, naye nga sunna eno tugyekwateko bannange gye ngenda obategeeza. Sunna okuzimba emizikiti. Okuzimba emizikiti. Omusiraamu weekwata ku nsonga y'okubeera nga wenyigira mu kuzimba omuzikiti. Oyinza okuguzimba obumu n'ogumaliriza. Olw'omuzimeka lumu emu. Oyinza okuguzimba ne banno. Oyinza okuguzimba nga mu famire yo ng'amakaago. Muteekawo ssente zammwe buli mwezi ne musuulamu mu kabokisi, musuulamu mu kasawo, mukola ki? Muteekawo akawunti yammwe buli mwezi, muteekako buli mwaka oba buli budde oba buli wiiki.
nga mutaddewo kuzimba muzikiti ogwike nnyini osobola okuzimba bantu bazimba ebintu nno bingi oluganda sanga oli azimba kino nazimba plan nazina naye okuzimba omuzikiti nga takiina mugongo bwe alabanga asalwa audhu billah okuzimba omuzikiti osalwe wallahi tosalwa kuzimba omuzikiti okujja nga toguzimbye nga Allah wayagala oba omubaka sallallahu bwagamba naye ate okuzimba kalina gy'osulamu n'okuzimba bangalo gy'osulamu n'okuzimba ekyasula ekyo ky'osulamu mwana wattu oyinza okuva kuno ku nsinga byo bikusalidde ddala ng'ogenze kubanga tebiyimirira byo kasitoofa ate tebinakuwala so nga ate n'empeera gyobifunamu yinza obutabaawo naye gwe omuzikiti gw'oguzimba oba oli ku sunna y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bali okumanya sunna nnyo wekitiibwa alaihi assalatu wassalaam bwe yatuuka e Madiina nga tannaba kuzimba nnyumba ye yasooka kugula ttaka n'azimbako omuzikiti kubanga ensonga eyo nkulu nnyo n'olwekyo bakadde bange baganda bange mbakubiriza buli omu alina obusobozi oba tobulina bwomu obulina ne banno muli gurupu muli ki udde bakuba omulanga mu masjidi bannange okuzimba omuzikiti weetabenga mu kuzimba omuzikiti kubanga eyo sunna ya mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi yagamba bweti Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yagamba sahaba wekitiibwa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yagamba man bana lillahi masjidan yudhkaru fihi man oyenna bana azimba lillahi masjidan kulwa Allah nazimba omuzikiti oyenna azimba kulwa Allah omuzikiti yudhkaru fihi omuzikiti ogwo nga gwakutenderezaamu Allah kusaliramu kusomeramu Qur'ani kusomesezamu basiramu kukolyamu nsonga zaabwe ez'eddiini bana Allahu lahu baitan fil jannati omuddu oyo akoze ekyo Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Allahu akbar. Allah nga yakuzimbidde ennyumba mu jjana Muhammadu gwe Allah nga yakuzimbidde ennyumba mu jjana yugere ejjana Allah jalla wala agisimba n'omukono gwe ate akuzimbiremu ennyumba mu jjana olw'okubanga ozimbye omuzikiti. Allahu akbar kyabbeeyi n'olwekyo oluganda sunna tugyekwateko baganda bange abasiraamu bantu investments bazikola bakola naye investment zagambika zimba omuzikiti wagwa abantu 50 wagwa abantu 10 wagwa abantu 5 oba weetabe mu kuzimba omuzikiti nzo kwa tosola kubanga gozimba nga gozimba omuzikiti naye ng'osooketa mu kuzimba omuzikiti. Omubaka Muhammad sallallahu atugaye mu hadith gy'owulidde ti omuntu yenna man oyenna bana lillahi masjidan azimba kulwa Allah omuzikiti si kulwa famire ye kulwa ekitiibwa kye kulwa fitina ye kulwa kiki wabula kulwa Allah omuzikiti yudhkaru fihi ng'aguzimbye kutenderezaamu Allah bantu basaliremu basomeremu Qur'ani basomesezemu eddiini bana Allahu lahu baitan fil jannati Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Odda oluganda hadithi mweri mu kitabo kya Sunani Ibn Majah n'ebirala Sheikh ayita Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah agamba hadithi ntuufu mu kitabo kye Sahihu at-Targhibu wat-Tarhibu namba ya hadithi 207. Mu hadithi endala tulabeyo bbiri zokka insha Allah kubanga nyingi. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yagamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama umbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yagamba man bana masjidan oyenna abazimbye omuzikiti n'aguzimba yabtagi bihi wajha Allahi ng'anoonyamu Allah kumusiima tanoonyamu kweragaana kwemanya n'abantu kumwana nakola wabula anoonyamu Allah kumusiima bana Allahu lahu mithlahu fil jannati Allah amuzimbira
ennyumba efaanana omuzikiti ogwo ng'omuzikiti ogwo mu jjana. Allah amuzimbira nga omuzikiti ogwo mu jjana. Allah yamuzimbira. Hadithi Bukhari mweri ku namba 405 ne Muslim 532. N'ekyo oluganda basiramu sunna tujje kwatako bobanga osobola okuzimba omuzikiti w'omu osobola kuzimbe ofune akadungi ako akaamaanyi togusobola guzimba w'omu weetebe mu kuzimba. Weetebe mu kuzimba osonde oleete taffaali osomba amataffaali osomba omusenyu owe akasente weetebe mu kuzimba naye lillahi kulwa Allah tabtagi wajha Allah ngonoonyemu Allah kusiima si abantu kumanya nakulaga nakola kinakweraga na fitina na kibyonna onoonyemu Allah kukusiima. Eyo sunna nyaado okubajukiza oluganda abasiraamu. Omanyi ayitwa Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah yagamba kirungi omuntu abanga yenanyini kuzima muzikiti yeetabe mu kuweereza nzo okuba gwadde sente tikigaana kubanga ejjana yonoonya gwadde sente gwe mugagga jangu usindike ku wheelbarrow uliza ku broker uliza ku musenyu kubanga naga kulwaki kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam asinga ekitiibwa abantu bonna yeeta butereevu mu kuzimba omuzikiti gwe yagula ekifo yagula ettaka naye yeeta butereevu mu kuweza broker yasulanga n'abasaba broker baga yasulanga ntulaba omubiri gwe obweru bw'omubiri gwe ntugulaba nga asitudde kati kyabaga Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah mu kitabu kye Athamaru al-Mustatab yagaa kirungi nanyini kuwaayo omugagga wadde sente bazima omuzikiti kirungi naye okwenyigiramu sindika aweze ku broker aweze ku musenyu kale sunni tube nga tugyekwatako bakadde bange tubere nga twenyigira mu kuzimba emizikiti. Zimba omuzikiti olina obusobozi guzimbe tolina busobozi weetabe mu bannu weetabe ne bannu mu kuzimba omuzikiti. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda bakubiza nga nange nekuza okubeera nga ti Allah subhanahu wa ta'ala kumutego okubeera nga tukola byerage n'okuleka byaziiza tubeere nga tumusinza yekka tumugattako kintu kyonna gwe tulagira mu Qur'an wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an musinze Allah tumugattako kintu kyonna. Omuntu anagatta ku Allah naba kuno kunsinga agatta ku Allah ajja kuba oyo amaze okuzikirira oluzikirira otalina yokuluzikirira lusinga. Omuntu anava kuno kunsinga tagatta ku Allah nga amawula ajja kwesima olwesima olusembayo ddala. Olwekyo tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza yekka nga situmugattako kintu kyonna. Era baganda tugoberere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera zaffe zonna kubanga yatusomesa obusiraamu mu buli mbeera yonna nga tulina kubeera nga tumugoberera sallallahu alaihi wasallam. Katulabeyo inshallah sunnemu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna eyo bakadde bange sinzibu kubanga omuntu agyekwatako era bakiri ku sunna nyingi naye obuzibu buva mu mitima gyaffe. Mitima gifuna okugayala gifuna kimbeera ez'enjawulo pozi n'abantu okulowooza ti sunna just okushona bwekityo obadde okoze tikasa tofuna musango. Entegeera eyo omusiraamu asaana nga aginafuya mu bwongo bwe ku kikwatagana sunna. Entegeera eyo gandi kasita bw'otokoze toba tofuna musango etaaga omusiraamu abe nga aginafuya bwongo bwe akimanyi no sunna nsonga nkulu nnyo omuntu asaana okubeera nga agyekwatako kebenga si yawatteeka omusiraamu tasaanidde kubeera nga agireka bulesi bw'atyo naam tafuna musango bw'aba lesi tali yawatteeka naye tasaana kubeera nga mutima gwe agiraba nga just nsonga eri awo bwetyo. Sunna eno ekwatagana n'okufuluma awaka. Tufuluma awaka oba ogenda ku mulimu okukola oba ogenda ku lugendo oba olina ensonga y'okufulumya sunna okubeera nga omuntu salatu rak'ataini qabla al-khuruji min al-bayti. Omuntu okubeera nga asalira akabiri atanna kubeera nga afuluma okuva mu nnyumba ye okugenda. Salatu rak'ataini okubeera nga omuntu asalira akabiri biri zokka qabla al-khuruji nga tanna kubeera nga afuluma
albayt okuva mu nyumba y'okutambula ogenda ku mulimu okukola, ogenda ku safari, ogenda ku ensonga ekutwala kuswala wabweru w'ennyumba, ogenda alina gy'olaga ku nsonga zo, suli sunna okubeera ng'osalayo raka 2 nga kufuna kugenda ku nsonga zo. Raka zino 2 si ze ziri zibagamba raka 2 ez'okugenda ku lugendo. Zino zo za kufuluma waka, si nsonga omuntu agenda ku lugendo oba tagenda ku lugendo. Naye ziri 2 zibagamba nti ekirabo omuntu kyalekera abantu be ng'agenda ku lugendo zi raka 2. Amanyi waffe bagamba nti nno eyo hadisi eyogera ku raka 2 ez'okugenda mu lugendo si ntuufu, tubyawule bulungi. Hadisi gye bagamba etali ntuufu yeeyo eyogera ku raka 2 ez'okugenda mu lugendo. Egamba nti ekirabo omuntu kyalekera abantu be raka 2 zasala tanagenda ku lugendo, bagamba eyo si ntuufu. Naye kino kye tulimu kwogerako, sunna gye tulimu kwogerako ye muntu okubeera ng'asaalayo raka 2 nga tannafuluma wakaawe kugenda ku mirimu gye, si nsonga lugendo oba si lugendo. Tugeze ova wakaawe ogenda kunyuma okukola, oba wakaawe olina emisonga z'ogendako, sunna okusalayo raka 2 nga tannafuluma. Sunna eno tekwata ku basajja bokka oba ku bakazi bokka, wabula buli musiraamu yenna. Buli musiraamu yenna akkiriza Allah n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam emukwatako. Mukyalo ofuluma ogenda ku mirimu gy'okukola, oli musomesa ogenda kusomesa, oli sekuritale ogenda ku sekuritala, ogenda kujjanjaba bantu, ogenda ku mirimu gy'okukola, ogenda n'abalimi bennyini, abalimi mu byalo kwata nkumbi ogenda kulima ofuluma waka ogenda ku mirimu gyo. Ekyo sunna okubeera ng'osalayo raka 2. N'omusajja bw'atyo ogenda ku mirimu gy'okukola, salayo raka 2 nga tonnafuna kuva wakaawo. Era n'omuntu agenda ku safaari era naye bw'atyo naye asalayo raka 2 tannafuluma ludda wakaawe. Naye raka ezo 2 si za safaari wabula za kufuluma waka. Ekigambo ekyo tukyetegereze bulungi. Ezo raka 2 ziyitibwa ez'okufuluma awaka, so si eza safaari. Ziyitibwa eza safaari, ezo hadisi eziyimirizaawo bagamba hadisi si ntuufu. Tukansube inshallah ensonga etegerekese bulungi. Omuntu bw'obanga ofulumye wakaawo, sunna salatu rak'ataini, kusalayo raka 2 ng'ofulumye wakaawo. Ate era ne bw'obanga oyingidde wakaawo, sunna okubeera ng'osalayo raka 2. Sunna kanjiddemu tujulize bulungi. Sunna omuntu bw'abanga abadde afulumye wakaawo agenda ku mirimu gy'ekkola, okubeera ng'asalayo raka 2. Ate era niwabanga akomyewo wakaawe ayingidde wakaawe avudde gy'avudde ku mirimu gye oba gyonna gy'avudde sitabanga avudde wabweru wa nnyumba ye, era kiri sunna okubeera ng'asalayo raka 2. Hadithi egy'okusaba yitwa Abu Hurairah radiyallahu anhu yagamba qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba idha dakhalta manzilaka idha kharajta min manzilika bw'obanga ofuluma awakaawo w'osula fasalli rak'atayn, saalayo raka 2. Ng'ofuluma tonnafuluma, saala raka 2. Tamna'anika makhraja as-su'i, raka ezo 2 z'onaasaala ng'ogenda kufuluma waka zijja kutangira enfuluma embi, zijja kutangira enfuluma ey'abantu ababi. Abu Hurairah radiyallahu anhu atugamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba idha kharajta min manzilika, bw'obanga ofuluma awakaawo w'osula. Wakaawo w'osula oyinza okubeera ng'opangisaawo oba wazimbawo, ekikulu wakaawo w'osula. Fasalli rak'atayn, saala raka 2. Tamna'anika makhraja as-su'i, zijja kutangira enfuluma embi, zijja kutangira enfuluma ey'abantu abakyamu. Wa idha dakhalta manzilaka, ate era bw'oba oyingidde awakaawo, ovuddeyo ku mulimu okukola, ovudde ku safaari, ovudde ludda wa, fasalli rak'atayn, era saala raka 2 oyingidde wakaawo. Ezo raka 2 zisalwa kuyingira okuba nguyingidde wakaawo. Tamna'anika, raka ezo 2 onaazisala zijja kutangira
madkhala su'i enyingira embi enyingira y'abantu abakyamu nolwekyo tuzeekwateko bakadde bange bwe ofuluma waka ogenda ku mirimu gyo ogenda ku safari ogenda kukola ogenda mu office ogenda mu dduuka lyo ogenda mu taxi yo yonna gy'olaga n'abalimi mu byalo ogenda kulima nkumbi zo kwagenda zikwata genda kulima swala akabiri munange sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zijja kutangira enfuluma embi ate zikutangira bw'onaba okomyewo waka era swala akabiri zijja kutangira ennyingira yembi nyingira y'abantu abakyamu hadisi Imam al-Bazzari na al-Bayhaqi bayiteeka mu bitabo byabwe Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yagamba hadisi ntuufu mu silsilatu al-ahadithi sahihatin sahih al-jami' ate basalaf basahaba era baakolera ku sunna eyo kandi gasaba ita Abdullah ibn Rawaha ni mukyala we Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ni mukyala we sunna eyo baagikolerangako nga Abdullah tafuluma waka kujjako nga asaddira akabiri ate era waba akomye waka era asabira akabiri zijjamu okunyonyola era akazi n'ebbiri zetusala nga tufulumye waka zibuna sinsonga omuntu agenda ku lugendo n'atagenda ku lugendo kubanga zo zakuva waka omuntu alina byogenda okukola waweeru ennyumba nagyo olaga nobeera ng'osabira akabiri era bw'oba okomye waka okubeera ng'ozisaala si zakuva ku lugendo ziri z'okuva ku lugendo ndala ezo zisalwa mu muzikiti tujja kuziraba insha Allah naye zino era akabiri olw'okuba ng'oyingidde luddawa oyingidde wakaawo ofuluma waka ofuluma waka okugenda ku mirimu gyo sooka osabira akabiri nga hadithi bwetubuulidde okomyewo okuvudde ku mirimu gyo oyingidde owakaawo sooka osalira akabiri nga hadithi bwetukozeeki bwetubuulidde biidhini subhanahu wa ta'ala bw'onaakola ekyo ojja kuba otangiddwa okuyingira ennyingira y'abantu okufuluma enfuluma enkyamu y'abantu abakyamu ate n'okuyingira ennyingira enkyamu y'abantu abakyamu biidhinillahi jalla waala sahaba tugenda sahaba ambaye kwata ko nakandi amukube kwata ku sunna yo kujibanga bagiteeka mukola sabaita Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ne mukyala we sunna baali bagiye kwatako era nga bagiteekera ddala mu nkola n'omu ku batabiina natuka n'okubeera nga agenda omukyala wa Abdullah ibn Rawaha ayigeyo ensonga eyo abenga agimuyigiriza abenga naye agiteeka muki agiteeka mu nkola era omukyala yagimuyigiriza omukyala agimukola ki yagimuyigiriza biidhini subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amatendo malungi majjutuka Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusawasa n'emirembe ku Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu benji ni wasababe na buli yenna anatawula mu bufu mpaka olunaku olw'enkomerero nzira kubaganda okubeera nga nkutumwe bwenijja mu kubeera nga oti Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tutambulira ku mateeka ge etteeka erisinga okubiri ekkulu etteeka tawhid okubeera nga tumwawula situmugattako kintu kyonna mu nzikiriza zaffe n'ebigambo n'ebikolwa okimanye omuntu yenna agatta ku Allah jalla waala bweyawa yebagadde ezambi lisinga mazambi gonna era abayitadde mu katyaba akanene ddala neyeetebesa yekka mu bunozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyamaanyi bitagenda kubeera nga biggwa singa anaafa nga tiyenenyeza tawhid singa tiyenenyeza shiriki singa omuntu afa nga tiyenenyeza shiriki bweyaba yitadde yekka mu bunozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ebitagenda kubeera nga biggwa agenda kubonerezebwa lugendeevu n'obugendeevu afa nga akyabya olumbe akyayokya obuyira akyalina enkumbi empange omukyala akyalina nankani akyawaya byabalongo akyasiba yirizi akyagenda ku malaalo ga kitaawo n'agannyina n'agasengawo n'agajjajjaawe akyakkiriza amalaalo n'emizimu nakyo byonna ebyo okweraguza kwonna oyo waafa bw'atyo agenda kubeera nga ejjana tagirabako agenda kubeera mu jahannama obugendeevu n'obugendeevu kwaba yaleka ensonga enkulu yamutonza Allah jalla wa yayogera mu Qur'an al-Karim anaabanga agitagidde tugaa nti wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an musinze Allah temugattako kintu kyonna
ensonga endala baganda bakwiye kubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah okuba nti omuntu amwawudde atamugattako ekintu kyonna ate kimugattako okubeera nga eddiini gyakola agikola nga Allah bw'agyagala nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagisomesa. Toyinza kubeera nga oyimirizawo ddiini nga Allah bw'agyagala nga tugoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yannyonnyola eddiini Allah subhanahu wa ta'ala jassa ki Allah kyayagenderera oba kikyategeeza okuba nti nateekako eddiini eyo. Quran al-Karim Allah agissa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nga n'agitunyonnyola n'atunyonnyola eddiini Allah jalla akyetegeeza. Nolwekyo omusiraamu yenna ateekeddwa okubeera nga musinza Allah, ateekedda musinza n'ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyebeera nga atunyonnyola era kyebeera nga asomesa. Singa omuntu yeesobola ogwa nagamba ku nsonga eyo yena asinza Allah nga bw'alabye oba nga bw'asanga bakola, naye tagenda kubeera nga aganyulwa, tagenda kubeera nga akola ki nga aganyulwa, kubanga ibaada eyimiridde ku nsonga ezo bbiri. Buli omuntu amanyi okubeera nga ogikoze ku lwa Allah, ekyokubiri okubeera nga ogikoze ng'ogoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ibaada nga byagisomesa nga byagikola. Oluganda omusiraamu onna gy'oli ogoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tofaayo omuli bangi omuli batono oli gwe wa bbeeyi gwe wa kitiibwa oba gwe wa wansi abantu engeri gy'okolabamu. Abantu bayinza okulaba ng'oba wansi naye gwe wa kitiibwa gwe wagoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam, bakulaba nga muli batono nimwe bangi bagoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kansi nsonga mu nnamba muli batono naye mmwe bangi ate era mmwe bantu abagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulina okuba nga tukimanya nti nkola eyo zeebeerawo myaka ku myaka, nti ebiseera ebisinga abantu abali ku bufu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam bebeera batono okusinga abasigadde. Ng'omumanyi mbu yayogera yagamba nti obusiraamu ku madiini agasigadde, abasiraamu babeera batono ku madiini agasigadde, babeerawo nga abasiraamu babeerawo batono ku madiini agasigadde. Madiini agasigadde enzikiza ezisigadde nga bangi okusinga abasiraamu. N'agamba naye n'abali ku sunna mu busiraamu era babeera batono ku basiraamu. Sentiment yegamba bweti, yagamba nti obusiraamu babeera batono ku madiini agasigadde. Abasinza entaana, abasinza emisambwa, abasinza ensozi, abasinza lubaale, abasinza Yesu, abasinza bonna bo bagattagatta, bonna basinza basinza ebyo balina amadiini gaabwe ge balimu, n'abatalina madiini abali awo ku buwangwa nabyo byonna bwebagattagatta bonna bakafiiri abo babeera bangi okusinga abasiraamu ebiseera ebisinga. N'agamba naye ate n'abali ku sunna mu busiraamu babeera bangi okusinga abasiraamu abasigadde, so ne babeera batono ku basiraamu abasigadde. Abasiraamu babeera batono ku bakafiiri abo bonna ng'ebali, naye ate ne mu busiraamu abasiraamu abali ku sunna babeera batono ku basiraamu abakoze basigadde. Kati ekyo tulina okubeera nga tukimanya, naye ekyo tekitegeeza nti nno olw'omuntu ave ku luŋŋamu akwate ekkubo lyabazuuzi mu ddiini agaana okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okubeera nti nno ye mu masidi ali mu bw'omu oba mu masidi bali basatu kitundu baliko bataano, ate munnange wali wasinga obungi be balina ssente, be balina n'ekigambo, balina n'emizikiti, balina n'ekigambo no. Olina okubeera nga twekwata ku bufu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga tugumiikiriza ku nsonga eyo, n'okubeera nga tukwataganyiza wamu buli yenna ali ku sunna beera nga olimira munno ali ku sunna ng'abaami baffe bazze bakubiriza Imam al-Hasani al-Basri rahimahullah, al-Hasani bun Abi al-Hasani bun Abi al-Hasani rahimahullah yagamba ya ahla sunna, bantu mwabali ku sunna tarafaqu rahimakumullah, mubeere nga mulwiganwa musaasiriganwa, y'omu ayamba munne, y'omu abeere nga wabula munne rahimakumullah, saba Allah abeere nga abasaasira. Fa innakum aqallu nnaas, kubanga mmwe ebiseera byonna mubeera nga mmwe abantu basinga okubeera abatono, mubeera aqallu nnaas, musinga okubeera baki abatono. Tugambe nti nno batugamba nti obusiraamu ku madiini agasigadde bwe businga okubeera obutono, basiraamu basinga okubeera batono ku madiini agasigadde, naye n'abantu abali ku sunna ate mu busiraamu basinga okubeera batono ku basiraamu basigadde. Oluganda manyi nti no obulamusa sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam empeera ofuna nnene nga bwe tuzze twogera mu audio ez'enjawulo. Mu audio njala kubajjukiza sunna emu insha Allahu taala oba bbiri obudde bunaaba nga busobose biidhinillahi jalla wala. Sunna
mulama gaffe gutwayogerako gwe sunna lukumi njala kubajjukiza sunna eno egamba bweti sunna eno bangi tugigaalirira nga bwe tugenda kulabira nga omumanyi omu bwanyonyola obugayavu bwe tulina ku sunna eno. Sunna egamba bweti اتخاذ مؤذنين أو أكثر للمسجد الواحد. اتخاذ مؤذنين أو أكثر للمسجد الواحد. وكبيرا أنغا كمسجد يم كبيرا كو أبازين وبي وبا أباسوكاو كوابيري إيكو سنة. كبيرا أنغا كمسجد يم كبيرا كو أبازين وبي وبا أباسوكا كوابيري eyo sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naddala kulwazina olwokumacha olwa fajiri. Naddala kwazina kwa fajiri. Nayenga sunna ittikhadhu muadhinain okubeera n'abazinyi babiri au akthar oba basingawo lil masjidi alwahidi ku masjidi emu. Sunna mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sunna itegerekese bulungi. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yagamba kana li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muadhinani. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yina bazinyi babiri, Bilali wa ibn Maktumi al-A'ma ne ibn Maktumi omuzibe. Abdullah ibn Maktumi radiyallahu anhu yali muzibe era ngibati wamuyita ibn Maktumi al-A'ma omuzibe. Yode kuba kugeya olwakikiriza omuntu okwanno bwe kiba nti ekitendo kye kyekyo nga kyekimumanyisa kyogerwa era kiba mu mbeera ya kugeya. Hadithi eri Muslim namba 8 mwana mwemu. Nolwekyo Abdullah bw'ati watuga radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma tuga nti kana li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muadhinani. Omubaka wa Allah wasallam yina abazinyi babiri, Bilali amanyikidde olungi Bilali mwazinyi omubaka sallallahu alayhi wasallam, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, wa ibn Maktumi ne Abdullah ibn Maktumi al-A'ma omuzibe. Ndoza hadithi yereka bulungi etegeka bulungi. Hadithi endala Aisha radiyallahu anha yagamba أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقام وإن بلال أزم بلالي يؤذن بالليل بلالي أيزين مجرو يمامتنا لبك فقلوا مريه واشربوا منوي حتى يؤذن ابن أم مكتومي فكا ابن أم مكتومي عبد الله أيزيني kubanga ye nga hadisi begena maso yazinanga ngemami maze kulabika era okwazina kwamalanga kumugamba nti owange asbahta bukedde. Hadisi eyo ya Aisha radiyallahu anha muri mu Sahih al-Bukhari ku namba hadisi lukaga 2218 ne Muslimu ku namba 1092. Naye betonge tukakasa nti omubaka sallama ayina abazinyi babiri. Ne hadithi endala ez'enjawulo kati nga hadithi ya Abu Mahdhura radiyallahu anhu mukwazina ku Makka yaliyo ye Abu Mahdhura ne al-Attabu bin al-Asyad radiyallahu anhu nga bebazina Makka era nga omubaka sallama yabateekayo babiri. Lolekyo bakadde bange sunna tugiramuse ku mizikiti gyaffe. Emizikiti mingi giriko omwazinyi omu, ekyo si sunna kubeerako abazinyi babiri oba okusukkawo. Ekimu kyalemesa sunna eyo okuba nebeerawo ku mizikiti egimu butamanya. Ekyokubiri emizikiti abamu bagizimba naye nga tebagizimbye nga maka gaabwe. Teged nosanga nga masjid bagitaddewo bagituumye erinnya lya gundi eyabengabi yawakasimba eyabengo ogamba ne bajefuga mu mbeera bwe zityo
olumu butamanya nga twogedde olumu mbeera ezo bwe zityo pozi n'okubeera nga abantu amu okwazina bakufuula ti ensonga yakufunamu ssente kati abantu bagenda okutunula kikola musuju gwe n'okutunulira nga mutuufu tubisobola okubeera nga tuteeka ku bazinyi babiri tojja kufuna ssente musaala gwa kusosola bazinyi ekyo nakyo nikiremesa sunna eyo so nga ate okwazinya ssente ekyo tikiri ku sunna okwazinya ssente bida okwazinya ssente bida naye singa omwazinya omuwayo kyamuwadde nga si asaze nti nja kwazinyanga bwe ziti obula azina abantu membawo kyamuwadde ekyo tekigaanibwa kubanga mwenna mumanyira omubaka sallama Abu Mahdhura bwe yazina baka ina gold gwe yamukola kigwe yamuwa naye ate omubaka yaziiza okuba ati notuteekawo omwazinyi ayazinya ssente ekijja kwongera okiraba enshada ky'okwazinya ssente naye emu ku nsonga eyemesa sunna eno okubeerawo bantu bazinira ssente kati omukulembeze imaamu amiru n'abasigadde ku muzikiti bagenda kutunulamu nga mutuufu talina busobozi bakusosola bazinyi babiri basatu bagamba waayi katusigaze omwazinyi waffe omu tunasobola okubeera nga tusasula kati enkola eyo nayo nebanga eremesa sunna eyo omwazinyi alina kwazinya bwereere kujja kusinga tuba tubuliddwa awo nga tuteekako omwazinyi owa ssente naye nga singa waliwo asobola okwazinya obwereere oyo alina kwazina nga tazinya ssente ndide kigaana mwazinyi kubaako kitumuwaayo nga takisaze busazi nakubeera nga nti tutaddewo ndagaano nti ajja kwazinyira nga ssente bwe ziti ensonga tujja kwongera ogiraba inshallah taala naye ng'ekitubaddeko tubadde ku nsonga ya sunna okubeera nga ittikhadhu muadhinaini okubeera nga tuteekawo abazinyi babiri au akthar oba abasukka ku omu lilmasjidi alwahidi ku masjidi katumazine ekigambo ky'omumanyi ayitwa Muhammadu Nasiruddin Albani rahimahullahu taala mu kitabu Tamamul Minna bweri nga ayogera ku sunna eyo omumanyi oyo rahimahullah yafanga ennaku z'omwezi 22 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka 2012 rahimahullah obudde gwali wa swala ya magribi we yafiira awo Allah wenga amusaasira yagamba rahimahullah ngayogera ku sunna eyo mina sunani almahjurati ezimu ku sunna ezasengukwa fi zamanina mu kiseera kyaffe kino obulembe bwaffe guno ayakuna muadhinu al-adhan al-awwal ghayra muadhini al-adhan athani okubeera nga omwazinyi azina olwazino olusooka ku fajiri si yazinye olwazino olwokubiri ku fajiri ekyo sunna yakolaki tugandi sunna yasenkwa kama thabata fi dhalika al-ahadithu as-sahihatu nga bwe kiri kyajja ku hadisi entuufu zajja ku nsonga eyo agafahani an liman wafaqahu Allahu tabaraka wa ta'ala ala liihyaiha fahani'an liman wafaqahu Allahu tabaraka wa ta'ala liihyaiha noki yesimirayo zayozebwa oyo Allah gwaba akwatiddeko n'abeera nga yalamusa sunna eyo okubeera nga omwazinyazi nolwazina osooka ate si azina olwokubiri tuba kitegeeza kweyana bazinyi babiri ku masjidi yaffe ekyo sunna tukiteeke mu nkola bakkiriza abooluganda insha Allah taala Allah ajja kuba nga atwamu obulungamu ajja kuba nga atwamu empeera subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baganda bange amatendo amalungi amajjuvu ga kitiibwa Allah tumusaba okusaasanya eminwe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'enjuye ne basababe na buli yenna anaatawuna mu bufu mpaka ku nnaku olusembayo kuti omwoyo gwe nejja mu kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala kumutya kikola byalagira n'okoleka ebyo byaziiza
ate era n'okubeera nga tugoberera ow'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kimanyi baganda bange, obulamu bwe tulimu buno obw'edduniya tukoleramu ebyo Allah abutwa okubeera nga tukoleramu ebyo byayagala tukole, n'okuleka ebyo byatayagala kukola tube nga tubirekera ddala. Tugenda kumanya kusinza Allah okujja nga tugoberedde ne tumanya enjigiriza za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Quran al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala gitussaako egisa ku mbaka sallallahu alaihi wasallam n'ateekamu amateeka ge, kitabo kye ekitiibwa ekikulira ebitabo byonna, naye omutagenda kubeera nga agikolerako kujjako nga zze mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'amanya zisomesa ki era zigamba ki, ng'era omumanyi omu bwe yagamba as-sunnatu sunna dalilul Qur'an, y'endagiro ya Qur'ani. Yagamba as-sunnatu sunna dalilul Qur'ani, y'endagiro ya Qur'an yetulagirira. Bw'oleka sunna oteekeddwa okubula mu Qur'ani, bw'oleka sunna endagiro ya Qur'ani oteekeddwa okubeera nga ekubulako, omalize nga Qur'an al-Karim togikoleddeeko wabula ng'ate obuzi. Olwekyo sunna nebeera nga nkulu nnyo. Omumanyi omu kyava aga nti as-sunnatu sunna qadiyatu lil-Qur'ani wa hakimatun alayhi. Sunna eramula Qur'ani era nebeera nga egiramula. Kyategeeza nti sunna yennyonnyola Qur'an, kyategeeza mu bigambo byebyo. Sunna yennyonnyola Qur'an al-Karim, n'olwekyo kiba kikulaga obukulu bwa sunna eri omusiraamu. Kikulaga obukulu bwa sunna eri omusiraamu kubanga ng'amanyamu era banyonnyola aya egamba nti wa ala Allahi qasdu sabili wa minha jairu. Qasdu sabili amanyamu bagamba tariqu sunna. Allah agamba mukubo gali abiri abantu ge bakwata ekkubo ery'obulungamu ery'amazima liridde eri Allah subhanahu wa ta'ala, qasdu sabili. Wa minha jairu, ono ekkubo ery'obulyazaamaanya eritwala omuntu mu muliro. Manyamu bagamba ekkubo ery'obulungamu Allah lyategeeza mu aya eyo ya sunna, tariqu sunna, ekkubo lya sunna. Ate ekkubo ly'obubuze ery'obulyazaamaanya etwala omuntu mu muliro Allah yategeeza mu aya eyo, amanyamu bagamba litegeeza al-minalu wal bid'u, ebyo enzikiriza ezo endala eziri awo zijjudde wal bid'u n'ebizuule mu ddiini. Ekyo nikibeera nga sunna ekkubo lya bulungamu, alikutta agenda kusinkana Allah jalla waala ng'ali mulungamu era abe ng'afuna ekirungi ekyo ekyo Allah kyatikkira abaddu abagobera sunna. Baganda bange, okwagala omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tekikoma mu mutima mukka, wabula kirina okubeera kigoberezebwako ebigambo era kigoberezebweko ebikolwa. Nga omumanyi omu bwe yagamba nti min alamati hubbi llahi mutabaati habibi llahi fi akhlaqihi wa af'alihi wa amrihi wa sunnatihi. Omu ku bubonero obulaga nti omuntu ayagala Allah kubeera nga agoberera omwagala wa Allah ye mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi, mu mpisa ze, wa af'alihi n'ebikolwa bye, wa amrihi n'ensonga ze zonna, wa sunnatihi ne mu sunna ze zonna. Olwekyo tubeere nga tukwata ensonga bakadde bange, tugoberere omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu nsonga zonna zirabeera nga atusomesa, kubeera nga tugayaala etulinako obusobozi tugikole. Oyo yenna alina entegeera nti sunna okuzisomesa kitegeeza kuma mu bantu muliro, oyo jinni lyeri muli ku mutima era akyogera ekyo yonna gy'ali. Oyo yaliko majinni agamutwa mu kifuba ne gamuteekamu entegeera y'enfu, ne gamala ne gafuka ne mu matu ge, ne gamuwa okubeera nga tategeera bigambo byogerwa. Agamba nti okusomesa sunna kukuma mu bantu muliro, kukuma mu bavubuka muliro. Oyo amajinni gamutula mu kifuba ne gamala ne gafuka mu matu ge, ne gamugaana okutegeera, n'alema okutegeera ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam.
ate n'amu okubeera nga abiwuliriza bibe nga ategeera enjawulo wakati w'okukuma omuliro n'okusomesa sunna. Abantu abamu tewabula wakati wa kuleekaana na kwaziina. Balowooza okuleekaana kwe kwaziina, ensonga lwaki osanga omusajja amuwadde okwaziina nga woola buwoowoozi anti mbu mwaziinyi. Tebawula wakati wa kwaziina nakukola ki nakuleekaana. Tewabula wakati wa kawakwambwa kwa kubugula kwambwa na kawakwandogoyi baga akasa byonna bisolo biboggodde naye nga birina enjawulo. Embwa bweboggola kirala n'okawakwendogoyi kirala. Kale tube nga twawula ensonga. Enjawulo bweri wakati w'okukubiza nti okubeera ku sunna kyawukana n'okukuma mu bantu omuliro ng'abo abatalina magezi bulungi bwe boogera ebigambo ebyo bye bagenda basaasaanya mu bantu. Emitima gyabwe mirwadde jujjudde ekko erya sitaani. Allah jalla wala nga tukingiriza entegere zifaanaganako bwe zityo n'enzikiriza ezo endwadde zifaanaganako bwe zityo. Sunna njagala okubajjukiza baganda bange mu odiyo eno ku mulamwa gwe twatandika, omulamwa ogwa sunna 10. Njagala kubajjukizayo sunna emu gyokka biidhini subhanahu wa ta'ala. Sunna eyo nga si nnene, nyangu omuntu okubeera nga agikolerako, naye era nga omanyi nti bulijjo emirimu gyonna egy'okusinza Allah giba mizibu okuggyako Allah gw'aba ayanguyiriza ibaada eyo. Emirimu gyonna egy'okusinza Allah gikaluba okuggyako Allah gw'aba akoze eki, gw'aba ayanguyiriza ibaada eyo. Sunna qiraatu suratul kafiruna qiraatu suratul kafiruna qabla an-nawm والنوم على خاتمتها. شيء السنة قراءة وكبيرا ومتوسمة سورة الكافرون السورة نجم من سورة الكافرون والنوم على خاتمتها نوكبا ومتوائبك نجمالي زوك بيرا جسما. السنة بيرا والغاندو مسلام تجيك واتكو. شيء السنة قراءة سورة الكافرون كريستون وكبرانgo muntu asoma suratul kafiruna والنوم قبل النوم tanakubanga yebaka والنوم على خاتمتها nokubiranga yebaka nga agimaliriza ojukolaki okubiranga agisoma. Sunna omuntu okusoma suratul kafiruna nga tanakwebaka nokwebaka nga agimaliriza okugisoma. Sunna eyo erimu kubajjukiza mu audio eno. فروة بن نوفل عن أبيه. فروة بن نوفل قد كتاوي يقانت النبي صلى الله عليه وسلم يقام قالت سمي سفا بالسلام سمي الصحابة إنه سمي سفنا يقام بك محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون بيرانغو سما قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها. والوان ويبكي وجماليزا وجكمكرزو جسما. سما سورة الكافرون اقرأ. سما سورة الكافرون. فروة بن نوفل نجاك تشتاوي عن أبيه نجاك تشتاوي يا جامبا تنبك فاسلم يا جامبا اقرأ ميرانغو سما سورة قل يا أيها الكافرون. السورة يقول يا أيها الكافرون ثم نوم على خاتمتها وظنما وبرنغا ويبكا وجكوزيجي وجمايزو جسما فإنها براءة من الشرك كبانغا يونو كبا كويسامبا شرك loike suleyo oluganda omusiramu berango jikwata oberengo ojisoma uliwoba ogendera okwebaka biidhini subhanahu wa ta'ala webakenga ogimaliriza okugisoma nga omubaka sallallahu atulagidde mu haditha eyo. Haditha Imam Abu Dawud mu kitabu kye Sunan Mweri ne Tirmidhi naye yagiteeka mu kitabu kye ne Al-Hakim mu kitabu kye kimanyikiddwa olungi al-Mustadrak. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah agamba hadithi ntuufu. Hadithi Sunan Abi Dawud Mweri ne Musnad At-Tirmidhi ne Al-Mustadrak ekya Imam Al-Hakim rahimahumullah Allah basasire bonna. الشيخ أيضا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يقام حديثي انتوف نوليجو
suna yamba jukiza waganda bange yeyo berengo soma qira'atu suratu al-kafiruna وكما سورة الكافرون قبل النوم ومتنا كبانغو يبكى والنوم على خاتمتها نكبرانغو متيبكى غاجماليزو كبرانغا جسما وحديث يتولد يجوكو فروة بن نوفل عن أبيه فروة بن نوفل غاجوك تاوي ومبكى صلى الله عليه وسلم أقام اقرأ بيرانغو سما ومسلام قل يا أيها الكافرون السورة يقول يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها ونبرنغ يبقى وجماليزو جسما فإنها براءة من الشرك وانغ السورة يو كواكو يسامبا شرك تقول سنان أبي داود مريم الترمذي ني المستدرك شيمام الحاكم رحمه الله ومني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يقام حديثي توفق وليكو تجيكواتي وغاني تجتيك مكولا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.